Some artists make noise, others make waves, but legends, they craft symphonies. This October 4th, Uganda's most iconic hip-hop artist, Navio, returns to the stage in a once-in-a-lifetime orchestral concert experience. Years of music, verses, victories, and vision now reimagined through the power of a live orchestra. Come see your favorite Navio songs like never before in a VVIP event at the Serena Hotel on October 4th, beginning at 7 p.m. till late. Sponsored by Kampala Serena Hotel, Capital FM, Bel Air, MTN Momo, Pepsi, Safe Border, Afro Mobile, and MTN. C'est la vie. Frozen matoke okuva Uganda ettooke lituukidde ddala wennyini w'oli okuva Uganda mu East Africa jangu onyume Taste of East Africa mu Canada tukuterekera amatooke ne gabeera nga gasobola okubeerawo okumala emyaka 2 kati nokola odayo kati ku 437-332-789 mwattu ate tujja gakuleetera wennyini awewuwo oba genda ku smartaccessbusiness.com oba ku info@smartaccessbusiness.com kati laba Ontario tusupplyinga frozen matooke mu bibuga bino Ottawa, Mississauga, Hamilton, London, Kitchener, Windsor, St. Catharines, Kingston, Brantford, abe Toronto, mutusage ku Lowry Meat Market ku Young Street, ate Brampton, One Stop African Caribbean Market, ku Lisa Street, ne Scarborough, ku Skyland Food Mart, Lawrence Avenue, e Niagara, ku Ademo Africa Grocery Store, Main Street, amatoka gali frozen, gatuuse okuva Uganda mu East Africa, ku mulyango gwo. It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. naye omanyira baba atomanyira mwanyambaza ebisaati mukimala ngendo tuuka eri ninga ali mu But you looked fine. nekerawo ebyekisibo. No, the problem is kikula kyo. Like engage wakulamu si eyo enkula y'ekisajja kikulu. Kale tewali ombiri gwe tegwabikwata kisajja kikulu. Kale tewali wagiranga bwogiza wakulanga bwoyagala. Twaffe wetugenda mu dduuka mpaka saati yako mpaako ompekali. Naye kati you have to be very keen on the measurements. Okay. That's why you have your personal mutunzi. Welcome to yet another edition of KASUKU Live. It's the Sunday Nation Address Fulungu UCC edition. UCC kajiya ko Fulungu bamukobye edition. Twagala mpapula. Tagenda kudda kumpewo. Ajja kudda. Ajja kwache nabo washite mwagala adde kumpewo. Lwadda akole kochi. Bye byabaganti mu muwala no lokuba yayi mulimu. Ate ka tulimbe goto muwalana. Si muwalana. Nze muwalana. Nze muwalana. Omuwalana. Era nje musanyufu nnyo tuna Thanksgiving ere waka. Kwe kulambira ku lusozi. Simanya bano omwana wa kabuzi mukubidde maro dawo mukubiro batuuse mbadde ntumiza akabuzi. Ogana tuwa yakoche. Maro kubiro omwana wa kabuzi mugamba atuusewa. Ogana tuwa yakoche. Ya kabuzi akoche. Anna. Ololwonna. Essanyu lingi nnyo ensi yonna. Nesanze nga nzenzeka. Otegera. Akuma ebyonya Yagala nene. nkubira omwana wa kabuzi mugaye akabuzi katuusewa. Naye soko okubire ku gondi. Kubira ku mugagga waffe. Ani? Gondi ani? Akuramu. Akuramu. Megatulo yamutwala. Hello. Mande. Jebaleko. Embuzi etuusewa. Ofunye embuzi ennenzi. Bagireete njagala embuzi baseeko n'omukazi muge baseeka amatooke obummonde. Kati njagala omufune n'agenda okwokya.
Kati wa cake mugamba seke ekigambo fulungu minyo. Tuli celebrations. We are going to celebrate. We are very happy. We are extremely very happy. That's our project to be more masas. Because we are very happy. This kind of happiness, it had just located me some time back. Nakoma masanyu kangalo umbu atwalibwa nga akuba obuyambi. Yana muhozi, mama kadaga, nange, mje, ngamba, Katonda jampa ku sanyu akyali nnyongedde. Yaniriza abantu. Soko kubire gondi. Akram mulaba na Megatron. Bakoze n'akantu mbuyero yakola mu UCC ne Megatron mu fere. Mbuyero yakola mu UCC. Yamulese ngalo ya UCC. Soko mukubire batuweyo bere ya wano. Sako linyaki uno. Just green. Sina namba ya gundi kamukubire ku WhatsApp. Mukubire ku WhatsApp. Muna akulamya tufera lanchi awo. Cheka twamuwana nnyo kachafuna Megatron atamusaba $. Yetu ka Megatron custom we5. Mani Megatron munaku. Yeka sitakwate ekyetaano. Muteke cloud. Kamuse cloud akulamu yachuka tayali bwatyo. Musajja afo batani amupaza. So yakwa bwekera kwa Megatron. Ate nange takyampereza adaka message. Lawyer wa UCC unayogedde. Ayagala musula mumbi. Ate twafuna namba ya mukazi we kasenga tukubira mukazi. Ate ekyo tekikkirizibwa. Ate kati yeta kwa. Mulekera okwogera ne bakazi b'abantu. Yeta kwata. Tulina kusigala ku ye. Yeta kwata. Oba yebase. Tasobola ali mu Uganda. Oba yazzeeyo. Ngako yakoze ne Megatron jjo. Yakoze naye. Kankula kwano why? Anakwanera tetukulidde kuzize. Yatuwako ekimala. Yatuwa ekyo yatuwa. Kamala mukubira wano Akram $. Megatron Media. Nalina editinga. Full figure taddamu kwemula. 2 minutes no views Megatron. Agambye eki. Full figure taddamu kwemula. Yena resa ogedde kumuteka kaka. 4 minutes now no views. Nago no mwaka Megatron kumwegezezzamu. Muswadde full figure anu kuddamu gobye ku UCC. Gano mazima ali nambi tatawe yakimukolanga mama yetaliiwo. Frank Antambi 2.7 views 17 hours ago. Frank alwadde ne views. Atawa neno Megatron wategera. Wano akola mutali ku thumbnail. Kati omugwako munda ngo otapinze. Omaji tapinga mwana wote. No mugwako munda. Ngogudde kwakulamu. Huyo. Si yakulamu. Akram $. Omulabye. Kati omugwirako eno. Huyo. Sajafe Akram. Yadda kuba mitwalo 10 Megatron ononyo omugagga waffe ekyo kyokola situtuufu ekyo. Omusudde nnyo ebbeeyi. Omusudde twatumupaazizza. Takwata na masimu. Takwata na simu okirabye ekintu ekyo. Ebyokunywa byenjagala onnyoayo wano. Ojaga kunywa kimu kabati tunaffe tunywa. Tukankuye Megatron ng'omugagga wamutukubirako eddagala. Baloga. Kale olunaku olwaleero Ntambi tagenda twegattako mulwadde. Soka tumukubireko. Ani Ntambi. Soka tumukubireko ba the Juggernaut. Ntambi. Kati omupiira gwa Man U tagulabe kweri Ebbala Ventures. Ventures. Kati ani agenda oyisaawo Ventures neno Airbnb. Atuweereza obulango mu Sunday Nation tubusome. Frank Antambi. Tanaagogera tabanga yafudde. Ntambi. Weyini balokeza. Leta akazinda. Those boys. Ntambi ayinza obba yafudde. Ono yeye? Banje basebe. Oli otya Ntambi? Uruma. Obulwadde. Uruma. Atani kati gwe yali omutwe. Wakebeddeko ku HIV. Kamange jangu omuntu ebitemannange yamusiiga. Tubuuzizza bubuuzi ekibuuzo kitini. Wakebezza ku HIV. Mundadde zonna munno n'omusookerako. Kati ate munaye omusujja gwe watugamba gwandibadde gwawonye edda kati. Kuva ku lwokusatu mulwadde. Mange lwatabuka. Olumbe. Oba lumbe Luganda. Nedda. Endwadde nnyingi mu nsi ne muno n'omusindikiro nawukeera. Nanti engeri gy'otabaalamu ojjukira we mukwatanga bw'otabaaze ngabo ya Kabaka. Bawe natabaale wajjajjaawo. Oba olumbe lw'obwavu lw'okuluma.
mutegeera bulungi. Amawulire bagafunye agafulungu. Kugambye eno kudwalira abasawo bonna basanyufu. Asikaali. Abanzijanjaba. Sanyu kiri era konsati ya Kenneth Mugabi sanyu. Tepeti bazimazeewo. Tebafunye mukulungu bangu banga amaze ofuna amawulire. Obulwadde babadde buntwala bwe nagafunye ne nfuna nagawuta ku ssupu w'emmamba. Amawulire gafulungu tegakulese kyekimu. Tegasobola kundeka kyekimu. Bamukutte ku nkoona ne bamugamba wenyuweewaawo. Adai. Balwawo omuntu n'atufumira emyaka n'emyaka nga obbiwa nga atunula bw'atyo. Nyombi Tembo, ojjukira Tembo ebayitemba butembi mpewo. N'amugamba nedde jogo jaddikomye eri. Kati ani ali mu kujjanjaba? Musajja wange hapa. Apa kayaliwo. Nye kati emanyi ali mukkaliza si agala ssente okufeeza forex ndoza afunye capital. Uno. Batugambye hati haka yakuliko. Yajja kundabako luli bambi mukazi waffe yajja nandabako. Kati haka yajja n'akujjanjaba. Mbadde ntidde nti show yonna ayagala gimalawo. Birende ddala mu kamera kati abeera akutte ebitundu 9 ku buli kimu. Ze mansigaddeyo. Sebo mba kulambulwako mukooka ebiriro bisibongo ya ne chairman Nyanza bava wano katikati. Ewuwo. Ne chairman Nyanza akukyalidde. Ndi wano ku ddwaliro bava wano dakiika nga 2. Bambi. Omutunudde okya mu maaso chairman Nyanzi. Ati nandi mutuno. Ku bigambo by'ozomwogerera. Yani mutu wati? Mutu wa watu. Wano katuli mu bulwadde tasobola kubanga. Ne bulwadde sisonyiiramu. Namukola kyekyama. N'olyoka ogamba bamugobye gamugegenda amugobye bwayise n'olyoka omulemerako okufa obufi. Awo teyalinze. Yali ani? Ndukira kubyogera mutu wa watu talina musajja. Kati batugee bakuzzeeko sample bazitutte South. Zikomawo ddi? Zikomawo lwakubiri bangambye balira okuntwala India. Bagala kutwala India? Kati ettaka lyammwe ddene liri Busaabala. Prime land. Awe mutulako 10 muba mukutaka wombi. Ng'ogenda India. Gwe tojja tumenya nnyo na kawashi. Anda kujja mu nsondere. Ab'enjovu bakusondere. Nina kituli ku mutima nga nabbuto. Kale katukusabira obeere bulungi my brother. Amina munnaye. Dr. John omulabakaawo. Wano kujjufula John era wali. Naye John mugambe ye talina wadde kaaviibwako. Yamusonyiwa biru ya lwe naliyo. Yagimusonyiwa. Empisa gyasembayo mukuba. Empisa emu beeti. Empisa emu yamugimusonyiwa. Kati okuma John mugezi kujjufula. Sawundi yo mwatuula. Taviibwako kantu. N'akola akantu pa ku reception Jofula nesuuka Jofula. N'ateekamu. Ntambi ali ku Jofula International Hospital Kyanja. Jofula twamufudde international. Ali mu nsi yonna buli muntu yenna. Daginasi yakweza ku Black Label. Mukama wange asobola okunyuza bangambye bandengo esonyiwa emyaka nga 2. Awo ogenda kufa. Ononya lumbe lunakutta. Musawo kyo yatamanyi busawo. Ntambi ove ku mwenge. Byonna n'okwegatta. Kati ani akukyusa ani akunaaza? Death at a funeral. Abaffe. Kati ani akunaaza? Mukama wange neenaaza. Onamu olungu wangu bw'olwenaaza? Nakufaaki n'ensi. Ati muno oli mulwadde tulina omumanya ato batufune bano ba Nansing Care Homes. Kati ani agenda okulanga manooti? Manooti Heaven Airbnb esangibwa Nabya. Yategeera enkago. Ekyamuke Cleaning Solutions ne muno wange. Bagenda kakusalya kakuweereze. Bakampeereza mbawe bakama bange baleme kungoba. Kati tuweereze obulanga Musala Nation tubusome wano mpola mpola. Manooti Airbnb enaalya. Amina. Kamberekereze bannange. Ofunye kwolya? Okulyanja n'okunyooma mpola mpola. Kwa kiffe tulina pato olwaleero kulambira celebrating Fulungu. Akko ngenda banzikira ku miggo ngenda kujja. Bane weeka kabe obeewo ko. Okitegete. Kyangambye bampasa. Yani yakuwasa. Okyagambye. Mboine essaati emu yenjeru gyakulabamu. Kyagambye. Kati celebrating naffe. Si Frank Antambi. Yoyo Wayne Balukeza.
Weyini Balukeza. Balukeza. Kale, get well soon. See you. Thank you. Kale, Salachi. Sumulula. Gwe tosabeeko. Nze wendi. Weekend yewedde tewajja twali mu ssaala wano. Kati era saba. Nyimba twagala nyimba za muliro. Nyimba za kwebaza, nyimba za kutendereza. Tandike tendo. Nyimba chief. Nze temunayo praise wamwe mbakatoliki. Mbakatoliki ninayo praise je manyi. Gwe inayo nyimba chi. Mudoni yoli mukatoliki gwe wayimanga nyimba chi ku seminary. Neno yaguze saati empya. Eruddewo. Oludde ng'ogiraba ate empale. Empale nayo mpya. Esaati yagigula fune bya kibaluma video shoot. All white. Okay. Nembi agigolodde. Kati amala n'ataataka. Madam. Mweta ne hataka. Loni mune hataka mweta. Bali balowooza siriyasi. Abantu bali mulava mukyaba izini lava amanyi okwepostinga ennaku zino mukyaba yeteekayoko. Musajja omwana yangambye alina akapale ke yabaddemu naye yeteekayo. Omwana nanga asema nengene ngaamunywezezza. Olubuto abantu agamba mu comment section buli akulanya kasuku abaagala banga mukamaawe. Buli asokolanya kasuku asoka afuna olubuto. Nalabye owetibwa Joro Madada omukulu w'ekika kyewabwe. Maye kati yakulya ekika kyawe Madada. Ye successful personnel mu kika. Yakutta omumuli bw'ati bendera agikutta agiwanise bw'ati. Joel Madada. Yali mukuziika yali MC. Ye Madala. 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 Musoga Madada. Ye Madala Ladders. Oli musoga? Mwana waffe wawano. Osi muganda. Madala weddira ki? Mbogo. Madala abambogo. Oli dala. Bamo yakujja ku Madala. Kaji. Mami we yafa. Sijja kwatibwa nakusinze ya mutta. Kakati gwe abadde musiku mukonga mwebale emikolo. Nakulabye. Wadde ku mukolo. Neda yadaye msinga. Nayo kagundi ko kuba. Wadde msinga mukolo gwa family. Wadde groomsmen. Groomsmen yaliwa. Mperekeze. Wadde mperekeze. Wadde mugendo mugabe ebimuli. Buno obumuli bemuti. Simu abaana abatabagabo obumuli kugondi kumbaga. Bana basooka mu maaso yadde bana basooka. Peggy boy. Naye kati mukyata so abba Peggy boy. Yadde groomsman yakola ki? Naye nakulabye ku mbaga naye tewanyumye. Balifanywe nabye kumbu. You looked bad. Yo fitinayo. Ekoti waddenga mugenzi kafero mu sanduuke ngegudde ku buli bweti. Shalom kanyende kola twali bizibu. Bannange eno program eno twagikolanga nga tukolera bantu. Era nga twogera ekintu ekibaawo. Abantu munyumye fucking. No twakolanga byatewanyumye. Bwe n'abantu mukole kagende. Eno show anyumanga nga teri ali uncensored, tena script. Naye kwogera ko bagezi kunyiziza ekyo. Nze amuganye ngo obifanyo bino bitekeyo. Nonye bifanyi kasukuba nere baneka ateka bifanyi. Kasuku teyanyumidde engoyi. Nacho mugamba ko obugambo twanyumye mbani n'omusango. Nze yani teka bifanyo biraga abantu. Siza mugenge nti munange tonyumye. Tunza ntali mukungamba Shalom, you look fine. You look stunning. You look fly. Nyumi kubanga nyumire engoyi. Naye akati gwo omuntu n'ogamba omuntu mbunye kasuku tewanyumye. Yes. Hadengo omulamba gwa Charlie Kick. Ye Charlie Kick. Wagula ye gwa Charlie Kick. Bwangu betasumbula gwa Charlie Kick. Ebifanyo biri n'ebyo. Lonyiteeka ye ebifanyo abantu. Atoseko ne dobozi mbyogerere. Yes, ebifanyo no byogerera. Noti simulaba njagala mulabe musoke mwogerere wane kano ne basibiraba. Sisina kyenda bajali. Mumulabi. Alingo omulamba gwa Charlie Kick. Ate ebifanyo babitaddewa. Mulabe. Ye Charlie kaka ate kanzima. Neba ne kasuku. Kasuku nga yakulanga bwayagala alinga ekiswa. Kasuku you look bad. Waliwo n'embaga eyo zaabadde bbiri n'abye bbiri waliwo n'endala yabadde kooki ng'atudde bw'ati.
but omulimu gugenda kuggwako tegujja muggwako tujja musakusha mu 256 n'entambi agenda kukola YouTube tato ng'avudde mu ddwaliro ojjo mmanya nti omuntu osobola omala emyezi 2 nga tosasulwa ejje byabanja ogende ku salt katonda kali akaala nga atudde oba agende ku salt obadde nga kyali kiki omunyo kyali kaka omunyo tegukyali munnyo kale omuntu asoma akatabo akafumiza kikude ntikufumiyitiriza kale music yatandika soba leeta oluyimba ki bannaye namwe siri munyankole kosime Ruhanga ebintu byonna bibe ebya Ruhanga mujja mwenananananana tujja kaina nga tukuwerekera tuyimba nyimba ki anti ako kabirabo webale Yesu webale Yesu webale Yesu agona onakumbakinga sagala onokumbakinga I want you to be my what? 1 2 3 enter. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu, webale Katonda waffe. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu, webale mutonzi waffe. Webale Jasa, webale Baba, webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu. Webale Yesu webale akeka kalungu agadde wakanya aka muliro gwako muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwako muliro welezo muliro kati kweyimba muliro gwake Yesu moya jemani moya muliro gwa Yesu akati moyo bwoba muyitoka leto moyo wa tusoka kuitano je wano malaika zikungana ati malaika zijja muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake mama guyiteyimba toba kugonje muliro gwako muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake 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 muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa tato muliro gwake wase kufanga nyo muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwake muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake wulire kamanda na mmere bwakulembera abalabe basasana 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 bwakulembera abalabe basasana 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 Katonda febale azobakomawo Bayibuli egamba nja kudda ng'omubbi tebali manya mu nkomyewo Katonda wagamba olijja mubbi olijja kiro teri alimanya mbuwoli tetwategeera byawandiikibwa paka mwezi guno tutegedde mbu Yesu oyinza obakomawo dda kitange eggwanga omuli omupyetipyeti eggwanga sanyufa yi Katonda Yesu yagamba njabagwako okutemujja kumanya nakizudde Yesu wakomawo twakulabako ng'okuba omuntu Yesu gwe yakuba omukazi oyo Yesu gwe yakuba omukazi oyo wagamba ndibakuba atemena nti bakuba balidduka tebalimanya abagoba Yesu wabyogera gwe yabyogera babadde puroguramu nga bagamba kakana omunnyo Yesu bwati bwayogera abadde atumira mu Bayibuli naffe tumusabira mu Bayibuli wagamba ojja kujja okuba okyankalanye taata gwe yakuba omukazi oyo Yesu gwe yamukuba Farawo yali ku ntebe ng'alowooza w'amaanyi n'oleeta amaanyi okka n'okuba Katonda ffe tufukamira nga tukwebaza eggwanga simu ng'eggwanga Uganda Katonda wange olaze amaanyi bwebalayi Katonda eggwanga lyonna ssanyufu Katonda wange
Yesu gwatula mu nammere ow'amaanyi weebale. Wagamba nti nammere si mmere nga tumanyi byakusa naye nammere si mmere akukuba ate n'akugobya. Katonda wa nammere gwe tusinza. Tusaba bakola ku kitongole ky'okwesiima nammere afuuke omwesiimi. Bamufuula senti nammere nga tumusaabuza bifa abalina abaagala okukubwa. Omuntu akuba n'agobya ku mulimu. Katonda wange ow'amaanyi wajja ng'asaaga mu Uganda. Nagamba hamwe watch out. Nze sigaba wini twagaba wini wali abatwala wini yo ebyabyogera nga manyi w'amaanyi nagamba sigaba wini ndi byantalo nafukamire nga yeebaza omusumba n'amugamba nangirya promotion kumba amwa demotion shandalaba sita makosa omusumba n'alyoka amugamba gavumenti ekuwa obukumi kumba amusindika wasula moto gy'abaatuula. Katonda wange oyogerera mu ngero omusumba ne mulaba agaba amaanyi gaga Katonda akuseeko zimalayika nende gavumenti ekuwa obukumi ayi musumba kati ku bukumi bwa gavumenti n'obwamalayika twaleko bwani. Katonda wange wamanya nti bijja tandika bityo webale kusamba muntu lyerinnyo lyagenda lyamenyekako ekitundu bonna jja bakutula amannyo buli atuwalana buli awalana Kasuku Sunday Nation akutuka erinnyo bamukuba omumwa bamuwa kalinga teletabizi kati abadde atuvuma ku makya saa 12 ng'akedde bavuma era twebaza Katonda kale katuvumire ku TikTok twakkiriza ku TikTok atuvumire okwo naye kutajja tuvumira ku TV. Katonda waffe tusabira senkunyuge gwadde atuwe nayo senkunyuge oyo nalyoka bateekawo obutabo obufumitiriza nti bafumitiriza senkunyuge omukwateko okufumitiriza n'okuwangula eggwanga fumitiriza nki okufumitiriza kuganye yalemu ofumitiriza kintu ky'amaanyi atagala wini bamugyeko wini. Katonda oli w'amaanyi oli w'amaanyi Katonda oli w'amaanyi Katonda tunakusinza nnyo nnyo. Oli w'amaanyi yabadde akolodde engoye za Mande namuga tozambala zireke took her for a drink. Who's unemployed now? We be unemployment. Oh, unemployment. Ate twagala mpapula nga sindagaano za ttaka. Papers, not land agreement. Katonda wange Papers. Twagala papers. Twagala empapula. Papers. Yes. Papers. Wabula y'omu. Katonda tuweereza omuliro ku soloti omunnyo. Tuweereza omuliro ku munnyo. Soltinchi. Senkunuge omunnyo. Soltinchi salt. Buli ewali omuzizike Katonda weerezaawo omuliro. Salt. Weereza omuliro gugwekyengerawo. Bannange. Tusooka tumalirizeeko ekintu kimu. Omuliro gwagudde ku fangwanyi gwo. Bomuntu. Muliro. Bw'ati wayogera Mukama. Bikira Maria ow'empigi ku bikondo. Katonda oli mu Uganda. Eggwanga lyonna ssanyufu. Eggwanga liri very, very happy. The situation is jovial. Happiness is killing us. Happiness is all over. Bananga atayina sente yewola alye kanyama. Weewole olyenga kanyama we. Temulya ebinyeebwa leero. Don't eat peanuts. Fulungu bamuwummuza kale ne wenaaba wiiki. Yes. Don't eat peanuts. Temulya ebinyeebwa. Don't eat peanuts. Temulya ebinyeebwa. Weewole kanmani. Bannanga mu snapping enkoko leero. Leero weekend. Snapping enkoko. Snapping chips. Postinga buli kyogenda okulyanga kirungi. Snapping
Snap your Omuzinga. because it's yours. Omusiramu snapping a juice. Oh, Muslim. Posting a juice wagamba we are celebrating. Get some juice, my Tuli mu friend. celebration mood. We are in celebration mode. We got a dance party. Temuli ebijanjalo. Don't eat beans. Katonda weebale. Sunday. Wabikoze taata. Sunday. Don't eat beans on a Sunday. Nze nali nagamba. Nabadde ngamba siga nkomawo okukola nga nkoma guno omwaka okukola. Ko UCC katukuyambeko. Oh, since you're not coming back, let us help you. I'll help you. Bamuyambye. You said I'll help you. Bamuyambye. Oh, I help you. Eggwanga lyafuse I ly'amaanyi. help you. Oh, Uganda, the land of freedom. Our love and labor we give. Eyo national anthem sebo. Eyo ndala. Eyo stanza eyokubiri. Bagamba batya? Eryesooka eri Uganda ngoda Fulungu kayimba kyewunya. Uganda Communications Commission mwakinkoze. Twebaza akakiiko ka UCC. We want to thank you. Webale nnyo. Thank you. We want to say Thank you so much. We want to say thank you. We are grateful. Thank you. Abantu bonna basanyufu. Thank you. Kale ne wanya atumira ku TikTok era kale. Era naye awulireko abeereko ewaka ku makya. Abuse us on TikTok. Abuse us on TikTok. Mutuvume. Abuse us on TikTok. Abuse us on TikTok. Watch out. Sigala wini. Abuse us on TikTok. Bamukoze ka Chelsea ku Brentford. Eddakiika esemba yo. In the last minute, he came. Last minute, he came. Last minute, he came. Chup, 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 chup. He came in the last minute. The last Katonda wange w'obusungu bw'ekyo walina okulamula. Oh, God of anger. Yes. God of anger. Eyakutte ku panisha n'ampanishinga. Oh, the big punisher. The big What is a punisher. punisher? Oh, Muntu. the big punisher. Hey. Punisher. Kaba tuvume byonna. Naye twafunye ku bwewolero. We have Tuli kale. well. Abuse us all. We have well. Abuse us Katonda all. waffe. Yes, our God. Tusabira Franka Ntambi. We pray for. Tuweereza amaanyi g'essajja mu ddwaliro. Oh my God. Agatoola agafune. Manhood power. Katonda omuseemu amaanyi. Oh God, give him power. Tulangirira omujjanjabi. Afune amujjanjaba. We want him to get a treater. Ntambi talina jjanjaba. Ntambi doesn't have a treater. Buli ali aliyo ng'ayagala Franka Ntambi. Whoever is there when you want Frank talina Ntambi, amujjanjaba. he doesn't have a treater. Ali yekka ku kitanda. He said, "Panamuniki on the bed." Wumbwa kali. Dog, back talina dog. jjanjaba. He has no treater. Buli mukazi gw'afuna Every woman he bangs, yamulekawo. he says, "I've left." Bw'amala akamukwana After vibing her, amira bukikumi. he takes Panangri. Omukazi bw'atuuka mu nnyumba And the woman gets to the Ntambi house. ng'ava ku kikumi. Ntambi leaves 100. Ng'omukazi agamba And the woman says, kyekyandeeta. "But what brought me?" Omusajja The man ye mwavu is poor. n'amaanyi Even the power gakendedde. is gone. Ntambi Ntambi. afuluuta. Ntambi chechi. Is this The stoves stove of things? Yes, stove things. baziyita bakyezo. Stove mirrors. Baziyita batya? Baziyita ntambi baziyita mu luzungu. Yeah? Wicks. Wicks. Lamp wicks. Wasoma. St. Maria. Queen of Peace one. Queen of Peace. Mukyaba akwogedde. That school can teach. It can teach. Yes. So Ntambi talina ayamba. Does not have wicks. The wicks doesn't have. Wicks does not have Someone mafuta and lighter. talina ayamba Ntambi. Omuliro tinestadika. Yes, yes, sorry for you. Let the boy continue. Moyo agende mu maaso. Let boy go. Twebaza Katonda. Let's thank God again. Tusabira enduli. Enduli yeki. Enduli y'omuti. Wabula tomanyiira gwe togeza nomanyi. Nekyo ekikazi wa kyanvuma enduli y'omuti. Wabula nedde ekikazi kyanvuma nnyo. Kyanvuma nti nninga enduli y'omuti. Wakyevuma nti nninga. Naye bannaye.
olusobera toyagala kunyingira mukazi ogenda okuzigira yakuvuma enduli y'omuti yoga oba negatte ku kwaya y'abaseka ayinza butaseka madde sinnaba so very very happy. Oh, the world is happy. Fe twebaza Katonda We want to tubaba. thank God. Thank you God. Thank you God. Era kale. Okay, Carl. Yes. Yes. Ne musajja we Senkunuge. Okay, and his man. Senkunuge. Yeah, I knew you. Yes, Senkunuge. Amunya. So go ahead. You are still praying for who? Bayo sabida. Bawedde. Mazo sabida. Kadunzika. We ask all this, Abanyeshuri media. But why is he being like that? I know. What the intention is what? What are you insinuating? What are you trying to say? Tojja kuleeta abasajja baliyo na Irani baga bakatya omuliro wadda mu kamotoka n'oyogera bakusanga gamba kamiri yasinga kamiri ennambe tetukuwulira kati yebedda gyovugira ffe twava ku lisiti y'okkubwa ayi mukama katonda waffe twagala okwebaza olunaku olwaleero siyinza kubaano nga sisabidde ku bagagga baffe abagagga batuwa ku mwebaze bafulungo kansoke nebaza mukama akebera mutima atanyi munda oli musanyufu kasuku mukama akebera mutima omunyo gwafuuse ekisula ogenda okulengera puroguramu wa musunsuzi kati yesu bagisunsula yes nakesunsulwemu omusunsuzi bamusunsudde bati mukama njagala okwebaza abagagga bange abamba ku ssente okwate ku mugagga afe akula mu dollars akwate essimu zaffe tufunyeyo wano ajja kulowooza nti afunye megatron yamukuba ekigwo omwana oyo yes abantu bagenda otwogerera eri abagagga baffe naye twagala osabira abagagga baffe temututa mukama bw'olaba abagagga baffe baagala otwekyangirako ate kyekwatiremu ffeffe nyininyini otufuula abagagga satozituwe naye nga twagala osabira abagagga baffe mwenayonayo gye musinzidde mubeere happy mubeere balamu mubeere ne ssente ate musigale nga muzituwaako wabi netusabira muganda waffe entambi netumutegeeza nti ntambi sole obukuluma enziku kintu kibi nnyo sooka okebezenga abaana enziku nekuluma okitegedde mbwayagala bitwe era kati omutwe guli ku pi wefudde HM headmaster it's time to feel the music twagala okusabira muganda waffe entambi oterere Dr. John akusonyiwa ebbanja nabo bakwogerera nti ntambi weekoza toli mulwadde nti lumbe lw'abaavu lwe lukuluma tugamba nti ebyo tubisazaamu owone okomewo nabagagga mweze ku ssente kojja kimbowa bagagga beeki kojja kimbowa kyesitategeeranga kimbowa n'entambi beesangawa nali ntambi yamukolera piara omukwano gwavaawo n'omugagga Amin akole ku ntambi omugagga Amin ennaku zino ali kuki naye omugagga Amin yagamba nti ensi yagijjako amaanyi abantu baali bayitiridde nga bamwasamira yasamira naga nti kensi kagijjeko amaanyi so tubasabira mwenna nga tuyita mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo amiina tutandike ne stories zibaddeyo mu wiiki olunaku olw'eggulo otwadde ku Talk and Talk Show amawulire ne gatusanga nga UCC ewandiise ebbaluwa etegeeza nti embeera si nnungi akafunye saako ya drop yo mwali mu group katuteereyo akafaananyi aka Frank Ntambi akatadde mu group Ntambi kateekeyo Frank Ntambi akyaliddwa chairman Nyanzi w'ekibiina omwogezi w'ekibiina wadde oli ku story ki mbadde ku story ya gundi ya full figure ya UCC UCC tebagitaddemu no ndabawo ndala big eye fulale yeruwe abo baagala kulumba big eye Ntambi big eye fulale yerwa otaddeyo Ntambi tuli ku story ate nsereko wuno takwana ddodo
Nsaleko zolo. Tumaleyo. Eno omusajja kwa ula kyasosezza. Nsaleko Moses for Presidents Camp 2026 my WhatsApp. Najimoja. I'm gonna good for you. Nebe tukwana kumara mwana. Nkukwanye ngo ngamba good for you. Ebintu si byangu. Ebyakote wansi ne waggulu. So tandikiddewo ekifaananyi kya Ntambi mu ddwaliro kitaddeyo. Bakirabye? Twagala kwebaza David Lewis Lubongoya ne Chairman Nyanzi. Bagenze ne bamukyalirako. Watu watoto? Mutu wa watu. Muntu wa watu. Muntu wa bana. Muntu wa watu. Muntu wa watu yawaya abaana. Ewa. Bano be baakutte. Yabawa. Tomanyi nti yagamba nti amanya gaabwe yagawaddeyo. Ka interview tewakalabye. Tisibyangu. Ngalwaki abangabawaya. Tomanyi nti baamukwatako. Muntu wa watu baamukwatako. Kati akola interview olwamuta naga nti bamubuuza amanya g'abaali ku parade n'agawaayo. Yeke nyini. Mbo. Ne ka video weekali tewakazannya. Kateke yokazannya. Oyo tutawagundi chemical. Nati nabya agamba musime awo bagatta bugasi bo video. Beka babugatta. Naye abigamba bajjo. Mubalabika bagatta bo video. Tayinza kuwaayo baana. Mutu wa watu. Chairman waffe Nyanzi. Chairman Nyanzi. Naye abeewo. Yeewuza tomanyi baka video kagenze wate kannaba. Eyo ino tubuuliro bakagenzeeyo. Wate kagenze. Wakatadde yonna. Kati wano tukolera wano watu tugende tuddeyo mu studio tukolerenge. Ngatukolera mu studio. Andi munayisobola olabanga bo video. Ekifaananyi kyetaaga video studio yetaaga abantu bakuze emyaka. Ekifaananyi. Muntu ng'akuze emyaka. Muntu wa watu. Muntu wa watu. Ekifaananyi kyetaagisa. Omwana waliwo ekifaananyi kya gondi kya Lubongoya Sami. Sami Maiti. Be babadde eri ku gondi ku nga Sami agenze magere ne maama okulaba ko Bobby Wine. Omwana yasakolize ngatto ya David Lewis ne ya mutu wa watu. Mutu wa watu ngatezo siza amasanda. Takuba musanda. Ayambala bata. Ina group ya vajita media warlocks. Erimu ba amawulire. Omwana yasakolize ngatto y'omukulu. Jamukolera olugambo. N'atugamba nti mutu wa watu. Yao. Ojirabye. N'atugamba mutu wa watu akuba sanda. Naye ate sokolabe eyadde Lewis Lubongoya. Oba takuba ngatto oba abatambula. Abika abeera busy. Kati Sami akawunji akavuddeko akacupa. Ekigere kyani ekyo. Ada wano onani onasembaye nobiyani. Okoleke kineki. Nobiyani waki bukisera atunula ye nga atategeera kigenda mu maaso. Aba surprised. Ne kukipande kyali bwati. Anya kubye principal ekigere. Labayo gwe noli naye ku gondi ku kipala poster ya gondi ya nobiyani ali bati. Kati Sami yawonye. Sami bamulongoseza. Kati yazeyo mu Nuupu. Ali mutavanga mu Nuupu. Yagamba eri yali agenze kusaka buyambi. Naye Nuupu ye yamufandinze n'omujjanjabi yabadde wa Nuupu. Ate Bebekulu seze yamuwa. Abekulu yamuwa eze yamuwa. Kati ate bwe yalina omwongerayo ayina bye yayogera Bebe ndowooza n'atabeera happy. Kati ate ne bano ne bamuwaayo. So n'addayo eri. Naye kati yateredde n'olupiira baalumuggyeemu. So kati obulamu ffe twadde twagala ekyo. Mutu wa watu. Mutu wa watu. Video kazanye? Kazi video kazanye. Video. Asking nga bakubuuza ki ku parade eyo. Baali babuuza abantu abaagirimu nti bonna mboogera amannya gaabwe. Parade Kamegere nga bambuuza amannya gaabwe bonna abalimu. Tebandaga bukyambu bwa parade nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu bambuuza bubuuza abantu ki abaali nti njogera amannya gaabwe gonna nengezaako okubabuulira amannya agalimu bemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya. Exactly. Didn't you expose them? Why not expose them? Cameras expose. We do expose the things for which Don't you think you put them to a risk of being arrested as well?
leka nkubuulire wakwata mpabulidde kunnyonnyola ekintu kye twakola bikolebwa mu nsi yonna bikolebwa mu masomero lwakuba wano kati fiya yereeta obuzibu bikolebwa mu masomero and ebintu bye twakola byali bya scouting you know bwolaba ebintu bye twakola bikolebwa mu masomero okutyapa omugumu mukyaka naye ekintu kimu kyenyaa nkubuulire muganda wange kungu abantu nga bakuŋŋaanye ne babateeka mu order bwe batyo if there is a problem wabaawo steps eziteekingibwa for instance tubadde ne poliisi wano ebbanga ddene nga so byebyo ndowooza okitegedde so kati ndowooza tuyite mu chap tugende ku lutalo lwa Fangoni ne Lion Island ekintu kikutte waggulu wansi bakubye panisha ndabye tugenze okukeera nga Alien Skin agambye alina alubamu y'empya kuliko ennyimba nga valuvalu ngani omulala nekolera maali mulabi ayimba ne Dorotia n'ennyimba nazi freestylinga munagamba ekintu naye akisobola Alien agamba asobola kamiliyoni awo nno kati wetuli kamili ye yagambye aliwo ku disciplininga abantu naga nti mumuwaanawaana abantu tebakukwataako oyo mumundekere era kati tuli awo wetuli essaawa yonna Fangoni ewera Lion Island ewera abaana ba Fangoni bagamba kamili yasudde olutawo lwa Nuupu olwa Nuupu nti yalusuubudde atya jjukira Alien yasooka n'ayita ku kitebe awo n'akolawo effujjo ku kitebe kya Nuupu kati abaana batereka obusungu kati abaana bagamba mbu kamili yasudde olutawo lwa Nuupu yalusuubudde n'alwezza n'aluwamba badde sikimanyiiko kita Alien olwagenda ku Nuupu lwe bakubatya gaso lwatulumbayo epozi waliyo olwo twali okola n'omuyimbi lwe bakuba Sakozi y'omuyimbi we ali ku ki yazze esemba buli agenze kuyiiya yagenze aleeteyo enkalu endala David Platinums yampaayo kaawo alina yaddamu okumpereza WhatsApp nga kati njaga nemuga ate sente ate nakuwala nemuga my brother you are misgetting things nabye John Segawanga agamba Kamili ave mu lutawo luno lw'abaana bataguno next generation ye naye abalimbyemu okulimba mwana naye tebimukwatako bino next generation ye tebimukwatako bw'aba agamba Kamili mbu talina bba mu generation ye neyokuba ne ba Fangoni ne John Segawa naye tebimukwatako ebisi bya generation ye yes kuba ne theatre neteyimiridde bulungi ani theatre gyabeeramu ebya theatre emizannyo bagijja ku GSTV gyandibadde advocating okudda ku channel endala naye kati lwakuba naye kati afuuka mukozi w'akantu John Segawa buli weebowanga akasuku tukoleyo akantu nerudde okulaba ku for you page nga najja ku for you page wawulira ntali ku for you page ng'akubira baati mujje tuwayeemukko naye kuno baamugambye osaaka ojja biwayiza walala yawayizizza wa ku Vibe Life keberayo ne wa Sakozi yabaddeyo naye kati webuza kyege kati John Segawa mukozi w'akantu kati gwowagira ani mu luno olutalo luno ye Kamiliyoni festival era njaga lwakuba John Segawa mukulu naye yandi mukuttemu yandi mukuttemu n'amusindikira Kamili oyagala asindikire John yamuwemu atuvoola ffe banatikisi ba Lion Island ffe bafaani ba Kamili we are not happy with John Segawa ebigambo byagenda ayogera we are not happy era tujja kwekolamu omulimu nga ffe ba fans ba diehards ba Jose Kamiliyoni yes ffe tuwagira Kamiliyoni gwe tuwagira gwe tuliko bwe banga nsonga yakugonjoola ng'agambye anja kupanishinga apanishinge hane Kamili alimbye senga alumbye eddomu n'amumenya amagulu kuba kasukulabayo bwe baloopa abantu tebabakolako amateeka kati abantu babageekolerako. Why do you think people would be celebrating full figures okubwa n'okuwumuzibwa ku mpewo? Abantu ba celebrating ensi yonna eri mu celebrating twala bamembe ensi yonna eri happy. Ebintu ebisinza okugatta bannayuganda ano guno omwaka 2022 nga iba August n'abeera eddoboozi eri okubwa kwa full figure
ne pass okulumba ewalien kyagatta bannayuganda bonna nga bagamba please mwalwawo. Abantu KASUKU basirika busirisi naga senga tufunayo ko omuntu. Kati omanyi program ya chalo adakera kumacha waka video ka video kalika yagamba mba jaga kunamenye kumalalu ngomugenzi nga kunamira amalo ga mugenzi mirundi nga UCC tebyate birabe ebyo tebanya kye balaba abantu basirika busirisi ne balinda naye kintu njagadde kutawalwa ka milioni ne alien bonna bajasi bonna mbaba mu ngoye za amaje bonna basirikale tenda kafanya nyanga ona basirikale bonna bajasi kamili yambale ngoye za amaje alien yambale ngoye za amaje ate bonna ba NRM bonna ba watch out kakati fe katulabe bulabi gwe banakuba ana wangula kwegamba olutalo gwolulese lugende maaso gubagba amukube yes owemula eggwanga liwooma nnyo kati ensi yonna nsirifu naye bagenda otuvumira ku TikTok KASUKU ani agenda mubavu ekika kigenda tuvuma ekyo kisuubire eggulu yadde atukutte kakota ene yadde amanyi mwe baluwa efulumye yabadde kulayifu ng'avuma nga tannamanya mbu eno lwayabye edda bintu byamutabuseeko kwatawubwa baba basabye script ate tebagirina waki olowooza nti eyo program terina script tebanya banika katuvume omuntu enduli ekyo producer akisamu script naye enduli tebagivumira ku musunsu emukwano kwaba yali special interview aba ku musunsuzi omusumba amusabira promotion yawo kumba amukudaalira ate kino omusumba akinyamu omukono omusumba yawandikidde UCC nga talina ngeri gyamwejjako oyo musumba yagobye omukozi we bulijjo omusumba asirise busiri nga ngeri gyakyogeramu kituufu kati gwera twakola GP tenakolanga logic nga sikola comprehension kuba buli omu yagikolanga ne logic olowooza Ntambi yawandiikirako UCC ku programu y'omusunsu ejjukira bulungi Ntambi yawandiika odaji fulufiga avuma Ntambi mwali mwagala kungobye Ntambi yawandiikira ddala UCC nga ali ku programu ya fulufiga ey'omwaka oguwedde era fulufiga n'akimanya tuvola bavuma Ntambi nti bamuwasa tanaamulimu alina amatama kakati bulijjo n'omusumba anoonya engeri gy'agoba omukozi jjukira alina Ssenkunuge muntu mukulu tanange jamgambu Ssenkunuge kola wekka kati nafuna Ssenkunuge kajja omusumba awaliwo kampani yaje kampani kyeyo ila katuweereza mwana matuna mukyaba waffe mukyaba wa bwino kaliwa kakano yo complaint against Jennifer Nakangobe full figure so we so TV wala kampani ya Europa Alan and Partners Advocates Bebaropa okiraba UCC yuko yasinzidde namugamba genda but ensi yonna eri very happy abantu basanyufu nabyo Mary Nambo yadde ku live sanyuli mutta banyisonyazo beda muli gamusanzeewa wamukubiddeko sinayogera naye kankubire ku Zubeda muli gamusanzeewa ina bano nyakola TikTok live enzo bali ku live bulo Zubeda ku Sunday akuloka TikTok live nayogera ko eri abantu benya abanyonnyola ngamba nti oli live Sunday Nation ayinza okufuma tuka ebigambo Kristo yange ngevuga mpola jongezi yeddoboozi kwe anti yabudde ebiku yava gulu ku muti negwa ku muti wali obadde ki nade nenye ku muti nava bro Assalamu alaikum bro ogambo cha bro tuli ku Sunday Nation bananga amawulire wagategedde majo ade bizengo oli lwero mu nsonga zo girl child amawulire wagategedde gakusanzeewa amawulire gaki kitta waliwo amawulire agata aga fulungu yawumuziddwa okuva ku sort
Nasanze nabadde nalo kole wisi. Nga okugenda tukolayo kantu. Weda nsanze. Essanyu. Netusooka tulya jjaba. Olwafunye amawulire. Netulya jjaba. Yabasse mulwase n'azina bwavu. Nafuna olungubanguba. Nemugamba wekakoogaye. Wadde tolina galya. Nemugamba disina. Alice kyalieko oluliba ku nkoko. Nejja zawusya. Nemala okulya zawusya. Sate nalijjeemye. Ati ndi mu bifuluma. Naye kati ensi ogira bweri happy. Ensi yonna nteefu. Kasuku mbadde mugamba ng'agaanyo temugamba Mukama akebeera mutima. Kasuku mugambe ne bwaneekoza tebamwagala. Agezezzaako okulaga nti oli muntu we musimanya yetamuyinaako buzibu yakulinako obuzibu ne bwoneekoza takwagala. Yes, chef she pretending oli kirumiranju imo zombi. Kasuku be happy. Tamwagala era ajja sigala amuvuma avume n'abantu be. Era nejjo bagenzo mwetwandiko ng'ali ku nduli avuma mbwa lwana yakulanga enduli. Ati ne bwoneekoza nza wakisimande ndimusanye kusaagala alimba nsi. Oyo ne bwaneekoza n'entambi baavumyewo ki. Oli what child? Oli what child? Baabavumye baaba. Naye kati profession omukazi. omukyala abadde n'akatabo k'ofumiza tafumitiza nti bali muwummuza. Nenaanya ku kijja kumala. Kale tuwe tukubuuzaako bro. Kati tukwatagana eddi leero. Baatwala mbwa Miss Uganda. Baatwala mu Miss Uganda? Munayo omuvubuka oyo omulaba Kasuku. Ate abantu njagala bategeeza Kasuku Sandy Jenkins n'abalala nti anko teyasinga ekintu kyagamba nti tusobola genda mu Miss Uganda. Uncle is not happy. It's no longer funny. It's no longer funny. Abantu balyoka bawuzambu sirina kabina. Anko nno tukyabukaza. Ekyo gamu tolina kabina. Kuba gamba nabiguddero. Wabiguddemu? Ate hip says. Ate hip says. Simuna ekisizange zeyongeredde ddala. Kabina. Kamera ya Kasuku ekujjako akabina sigwa ina kala ya kalamelo. Tuli wano ne Mutyaba akutumidde. Owaye Mutyaba akutumidde. Mutyaba yambadde olugambo lwa UCC. Mukyala eno wa lugambo. Mutyaba muguwadde Zubedo olugambo lwa UCC. Naye Mutyaba naize wantama. Kale bro tukubidde katukubireko ne kwala abali happy. Siba bulungi bro. Mukazi wa kyakandenganeera. Mukazi wa Mutyaba yakoleddeyo obundaazi. Manya wawasa mukozi. Wa UCC. Shamimu bye. Oyo abadde Shamimu kati tukireko n'omulala ali happy. Sherry. Ne Mary Nambwa tugamba kubiramu kansoka kubira Mary Nambwayo. Ye Nambwayo. Namba wayo. Nambwayo. Namulabye nga akoze pate tulina okwebuuza kuba naffe ababadde batanyuse. Yes, because the world is very happy. Smart against videos okuzanya. Totwala obudde. Baby girl. Kubendura nyumba sitanye yide, kubenduru wala. Wanji. Esala mavivi tegalimba ne bajjajja kwotadde. Ajja na kufa. Eso chinene nyana ya inogenda ke Saudi Arabia.
alina ova mu Uganda alina ogava ku kyalo nova ku kyeyo Saudi Arabia ajja tuuka nga abanene abakubira amasimu tebakyakwata teyamanya be yavuma teyakimanya bannanga amawulire gakusanzeewa kalina yaha ku kalina ya Haji omupya kalina yaha amawulire ogenda okulya nga bagamba what child what child is out of the game bamusaddaase okimanyi omusumba eyamugobya akuba omusumba atidde kwogera omusumba eyawanjikidde ebbaluwa omusumba ate omusumba adde tanyanga ejamugamu ng'akola n'olisenkunuge musumba yengine bujingo abu ingo omusumba bu ingo yeyagobye era agambye se unywe gw'ogira obeerawo kati abantu beyongera okweyiwa ewa pasiteyo basabe naye nga ofunye ku nkoko leero sande ofunye ku nkoko mukwano agenda kudropinga ku church ampe eza apukipu nga buli kimu kyenjagala bannange mwebale kusaba mwebale essala ekola sanyu lingi nnyo lunaku olwaleero engalo enjulu sanyu lingi nnyo lunaku olwaleero engalo enjulu wanyimbebi nalongesi bifo wamunoonyezaapo bannange ampeesa ku namba ku WhatsApp tumukubireko naye jimpeeze ku WhatsApp tugenda bakubira bonna jimpeeze ku WhatsApp jintereko mukubireko nalongo wano kale tweyanza nayambi kongula kongula Shalom nga bakuvuma ebimwa ekintu ekyo kakirya n'employed kati mpeeze enamba ya Anitaira nalongo mukubireko kale gise ku WhatsApp Anitaira yagambye nakutya kwogera kati kankubire ku Sheri Matovu twagisimye Sheri Matovu tujja bane leero eno edition yakubira buli muntu tujja bakubira tetukyalina kyetuzza bajja tuvuma ne be tunaasirika era tuli bavumwa bajja tuvuma omunnyo obona akali mu byoto Sheri Matovu ajja kukwata tufaayo nga takwata kiweemu obudde kinaevu obala kuba yagudde bweza bwamukasa halo bannange bweza bwamukasa ogamba okya beautiful Sheri Matovu tuli wano ku Sunday Nation nyogerako ne Shalom ne Kasuku amawulire gakusanzeewa muzungu wange amawulire gansanze waka ng'oli waka oli ku ki nandi waka munnange ezo mu ntabalo mwesiza wane webale kusamira webale kulabirira abajjajja Shalom nsamirira ddala n'omutima gumu kubanga olabika okubanga olabakoko ku bujulizi ogamba nti winyiwaawo kati muli owulira otya wangi muli owulira otya essanyu libula okunzitera nva wano ngenda mu supamaketi kugula ku bintu abaana bakole ku pizza ewaka tweyagalemu ensi yonna nsanyufu nze ndi very extremely happy ndi musanyufu nnyo nga gye nkomezza nze bannange ne batuleko nakutebe mwe tugende bugenzi ku lanchi enta Shalom tugende wa leero naye ebyo ebya lanchi tugenda tubikoowa nange bwe waŋŋamba wayiti wagenda bugenzi Kasuku oli bizo obutagambika ate nange kukyemisana nakugyeko kati ate lwaki ekyemisana kiriko na Shalom kinkutte kale kakati kankubire ne ku mulala mubuuza embeera bweri mu ggwanga kale mkwano oli Kasuku Live the command center kubira ku generation promoter nobati kasooke nkubire ku Black Sugar
Black Sugar ne wano wabadde wa musaba. Black Sugar. Wile ku Black Sugar. Naye bannaye nzize ndaafitina naye Shalom. Omuntu wala n'amanyi. Eno program ekyo. Yiso batya? Eno. Gwale ku musalamu. Naye ekyo kitunula ekyo tekyebase. Kizo bakyatamidde ne katujja jikuba. Nzoba yasuze mu animo. Animo nchi. Essanyu lyonna kati eno system wagiyita teri kwekweka bwe batonjagala nange sikwagala ku happiness command center live from Kevin Gardens Kisasi command center naye omuwala waaki abeera yeebase buli kiseera kinywa nnyo Black Sugar ye abeera di serious kati kankubire Annie Taylor nga tunakubira Nobati 071 abasajja mbajjukiza agala okwongera ku size Shalom oil wali n'atawangala mu kisaawe 07279773 Shalom services yabye bikukyaya Nalongo nga takwata nkutula omutima alabika afumba akati weekend abali mu nkoko ali mu celebrations obasano nga muganya okwata twali tobyeteekamu okubyeteekamu oba obutabyeteekamu bajja muvuma Nalongo esimu yange yeri wansi Nalongo wanje bweza Nalongo Nalongo oli ku Sunday Nation Shalom ne Kasuku live anange mwasize mutya ulire eddoboozi eddungi eddoboozi ly'essanyu mwasibye mutya essanyu lingi nnyo essanyu libata essanyu litutta inaffe eno bijaguzo essanyu lingi nnyo olunaku olwaleero engalo endulu bannanga mwebale kusaba bannaye nammwe mwebale kusaba mwebale butakoobwa mwebale kukwatira wamu amiina bannaye mwongeremu amaanyi essala Katonda awulira sala amavivi tegalimba obujulizi tuwulire essanyu naye akatuyo kampisemu mpulire essanyu eyo mwaguze ku byokunywa mulyamu entumi z'embuzi bagala kuleeta embuzi ekkulambe tulina ebikujjuko ebikujjuko bikyatambulira ddala bigenda mu maaso mu nsi yonna abali ebweru e Canada ndabye mukyala Fifida Queen ampeereza obubaka nange Shalom mwebale kusaba eno munnange nange abaana nabanazizza dda mbenda bambaza engoye empya abaana bajjo bambala mpya nange empya era ngambye mamijjade ntofumba mulekedde setafumba afumbira ki luno olunaku lukulu nnyo era tuyimba zuukuka wanye yanguwa genda jali akutikule omuzito okimanyi yabadde agolodde engoye z'okukola ku Mande kati agenda zitulamu kusula motozi mu nnuwa agenda zitulamu kusula motozi mu nnuwa yabadde agolodde engoye z'okukola ku Mande atumye yogurt ne Sharif supermarket naye nga bambi nange fe tukubidde kwebaza mune mwebale kusaba bannaye nawe mwebale kusaba Shalom mwebalire ddala bannaye kusaba ate sala tukyasaba nambwa yagambye ayina okugenda Dubai akole oyo nambwa yalina okutambula e Dubai nambwa yo yasuza anywa alya obulidde era bwe butulaatula mu ddwaliro manya essanyu litutta butonezeekyanga bandeeze Katonda ampadde essanyu bali naaludde okulifuna nze nkubuulire bwe tumanyi nze nabadde neebase nembanga aloota nga ndaba ensanyuse nga waliwo kugamba programu zebaganye ezimu namba mukyeka kibadde kirooto naye nga bituufu ogenda okulaba bwe nti maama nga bituufu
bannange nga bituufu munaye ffe n'akakuba katonye n'ekisaasi jjo nga bamaze ofuna ebbaluwa bannange naye aba UCC bannaye enamba yabwe ereeta banna ennyamba ya Nambi Tembo Honorable Nyombi Tembo ereeta manya ki era tebamuwaayo ogufa awo niba mwongere ogufa ogusanja guno gumala ogufo ate wano wabatava nenze mbadde nsabira nammere bamuwe ekifo ky'empisa mu ggwanga and conflict resolutions nammere jju yamanye bannayuganda bamuwe ekifo kya discipline and conflict resolutions nalongo katukuwerekereze katukuwerekukira price kale tujja bakubira bagambye kubira ku mulekwa luli yagamba nti twamuleka mulekwa ayana ni ba junior sina namba ya junior waliwo agirina tumukubireko kubanga twaga kitugatte mufune namba ya junior banne wabaji naji tuwe mu comment yawo nindaga kitugatte ekikasoke bula nshira price ngeno nye namba ya junior ogirina erichi atojogera botyo kumpe obuli omujibanja jangwano gira njagala kuba banya tugala kubira junior tumbuze yawulira atya kubanga luyaga twamuleka lero katumukubireko erichi ndi serious by the way 0709 tosoma namba yoli nawe lekera ebitsiro 151 nze kankwata kwata aleke nze kasita mukubiddeko muyoze my brother yinevuga my brother wange my brother ogamba otya my brother yendise ogamba otya my brother kongura wagamba luje twakukubira kati tukubye mwenye n'omukolo tuli ku Sunday Nation live junior and ne KASUKU ne SHALOM wano Nation my brothers KASUKU agamba atya una wana fesanyo alinga gwe eno nyenda ku beach kusala ndongo mwenye n'omukolo wanange sanyu linjinyalu nakolwa lero engalo edulu kudamu sanyu linjinyalu nakolwa lero engalo edulu owange my brother junior tutema butemi ndongo banange banaye mwebale kusaba junior banange mwebale twongeremu esala nakudala banange alla mulungi baganda bange amavivi tagalimba banange nze nasuze enzina era kati genda ku biiki bwe muba mulina omukolo mumbuulire ojenga bukyali sijenga bukyali engoye engolole ensi yonna nsanyufu ekibi tekiwoneka nekibwekongo ensi yonna nsanyufu fesanyu litutta KASUKU abadde aganyoseka ne mugamba katonda akebera mitima tewali kikugaana kusanyuka tewali kuyina kuzina buzinyi bwe tunwa kudigida budigizi kefune ku ssanyu okuva mu kalulu tubadde tetufunanga ku ssanyu mumutuufu naffe baliseka olwaffe ne naffe katuseke bannange nange baliseka olwange era bajja kutuvuma SHALOM oba tusese oba tetusese baali baseka naffe bajja tuvuma lwaffe kati ketusekere ddala kati ono munne wamuwulizaako senkunege ani oyo baŋŋambye akutte lw'emutukula agenze kutandika ssabo kampaleegaani basende mulaba mutukula ayingira Tanzania agenze kwetambulirako Kampala eganye katandike essabeera akaayi naye ngaffe tuba tukubuuza nga tugamba munemwe bali kusaba mavivi tegalimba tuli mu celebrations mood wano ffenna amina mulye munwe kale my brother siba bulungi kale my brother katukubira shira price mumusa bambo lwadi mumusaaganye SHALOM nga sinna kuwalana
atukubira shira price those boys agaiti my brothers banange tukyali busy kyali wano ona asoka alindeko gwani mama black man zuko kwache simu kazi okusedda kayinza okuba katidde kayinza okuba bagamba ona guy it's happening bwe tugamba shira place ngata kwana aniko baga tukubira omulala awo black sugar tujja muddamu shira place watakwata simu Nobody events hago tuzako katugero sembyayo tulange abakalo okwongera ku size 0705 nanti abantu number 07271973 kati nkubira nobody events zena nange bajja kusekanga yange bintuuse koleka nange nseko olwange yes twesekera lumu zena bajja tukwata ola tusegerera ntambi mulwadde ostegeera Nobody event, see, nobody. Oli miko kansoke nzire mukubire ushira price una kansoke nkudiremu. Nobody genda muddamu uno shira price akutte. Mama Black Man. Soko kubenduro gambe sanyuri njinyolu na kwolwalero engalo. Enduru. Owulirocha mama Black Man. Ate nawulira ntya omusajja yandekera omwana nawe no wiki ya fees. Tulabye ne bawo bannange. Fara akulekawo. Bannange emyaka gigenda mu 10 beddu. Amawulire gakusanzeewa. Amawulire kibaba. Agafulungu. Yabadde. Tonna bita ya Black Man. Kasoke nkebere online kati kibaddewo. Bamuwummuza ku soloti. Ate kati baso neba muwummuza tomanyi nti nakyalina akapuuti ka TikTok. Ku TikTok ne watuma twakkiriza ne watuvuma. Era bagenda muzza nawulidde badda. Twagala bitabo. Nawulidde ekyo nti akomawo. Twagala bitabo kati tugenda banja ebitabo. Ate bamuna banja ebitabo ffenna nno nga bagenda tubanja ebitabo. Era kati mwabatalina bitabo mujja kuba muvuddemu tunaaba tuyambiddwa. Nebambi kasuku mpaako. Kuku mpobompa. Shira price. Okategedde. Bye. Oyo kuku kiki naye kiki kyakweka ennyo olwo ki ekyamaanyi ennyo buki. Omwana tamulaba nti akuze agenda mu myaka 10 jagala ku nsigo ye. Banange bayi. Kalo ne kati n'okunsembera tebakyakyaga. Kati kankubira ne bati event omala nkubira sofuko gwe nsembyayo. Nina kubira buli omu enamba nzirina. Nobody event si. Amawulire gakusanzeewa mukwano gwaffe. Amawulire gakusanzeewa ga UCC. Amawulire gansanze kiboga. Kati muli owulira otya? Kugambye. Lwakuba ndizina sente bulungi naye bateekera kusalayo ku ntenga 2. Tenga 2 nga ffe tuli mu celebration yene essanyu lyakutte dda. Ffe tuli mu ssanyu eno tuli mu celebrating essanyu lingi nnyo. Kati mbasangewa wano oveewo ndinye booda amasangewo ebyokulya we biri. Jangu ku Kevin waliwo embuzi. Kiwedde kandi kune booda wano. Essaawa yonna. Kale. Nga sinnasiibula bannaye nga tunasukubira Sefuko leero birthday ya Museveni. Hey, President. Hey, happy birthday, President Museveni. Happy birthday, dear Savo. Happy birthday. Happy birthday, dear Savo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Savo. How old are you now? 87. Azuweza. N'okusinga asugawo nati yagamba 82 genda ku Wikipedia balako gyabona omuntu ambala emyaka gy'amalitano mu lutanda ya COVID. What a birthday mood.
Happy birthday dear Yoweri. Happy birthday dear Joe. Kale tumuyimbe tumujje mu ddiiro. Okay. Happy birthday dear Yoweri. Happy birthday. Happy birthday dear Museveni. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear Yoweri. Kankubire ku Sofuko. Wabula. Egenda mukubira Sofuko. Olunaku lwaera muli bakambwe. Bagenda tuvuma enkya. Bagenda tuvuma enkya onoowulira. Kubira ku Dr. Sofuko. Ani omulaba tali makambo gwawo. Sofuko nga takwata ali ku live. Your call has been forwarded to voicemail. So nkubire wano. Black sugar muddemu. Tulabe. Nga 27 November Friends of Shalom vuru mulaba naye mujje meza million yemu. Featuring all 256 guests. Mujje tubano ku Kevina. Black sugar bachi ebase. Tekikwata. Black sugar takwata. Kankula no producer Sofuko mugaye gamba Sofuko akwata essimu. Kwa sagala movie irakawo. Njagala mpulye ku ddoboozi lye ye agamba ki. Bane tuli mukuba tukubira simu twagala kwakako na Sofuko. Oli ku Happiness Command Center. Happiness Command Center we tuli kati. Teri muzannyo mpola. Ani gwe tugenda okubira omulala awo. Bana. Obadde oyagala kubira ani omulala? Ani mumpe y'abantu. Kubira Seimo official. Kapata. Takwata. Ani. Ono producer. Wakubira oli omukyalo oli ayimba yani? Alwa. Gwe yasiba. Ani. Gwotero kyaza. Omukyala. Anko Chumi. Bani Anko Chumi. Ndamukubirako. Anko Chumi. Anko. Banye mugeye ku Biva Organic and Natural Health Products esangibwa Umengo Post Masengere. Dr. Senyiwe kyajjanjabisa butonde twawangudde award nga fasinga okujjanjabisa obutonde mu Uganda yonna. Olina alusasa ina asezima gumba tali mu Masengao 0752 602427. Ye Biva Organic and Natural Health Products sangibwa Umengo Post Masengere genda akujjanja bakyala bavamu amazzi agawunya agamunduka amazzi agawunya alumizibwa nga muli mu nsonga mugende ku Biva mpola abajjanja. Anko Chumi nga takwata. Sima baabe base buno obudde. Lwaki babeebase? Tukubendulu nyumba ya sitani eyidde. Kubendulu. Wala. Nyumba ya sitani. Chumi takwata natuddira. Mbaju kuzaja tina kalembe omusomi weddu asangibwa busawala ku stage esembo takitwe zikyukira. Genda gwaliye bologera ne ku WhatsApp ku 0752 30 7529. Bebagubye ku mirimu abaweddeke bali ku suspect azikolako. Genda tina kalembe mu muganye business agaloto gabi bintu bikutuga 0752 30 7529. Hata gwana kyatunda bakyagala okugula genda ku www.openmarketing.com obengo teka kyonda kyagala okugula mpola. 19 July tuli ku Lugogo Cricket Oval mu Omega. Ekivu kya Omega. Okuyingira emitwalo 2 19 ye Friday ja. Okuyingira emitwalo 2 ne meza million. Abali embaala emitwalo 7 ofuna ku transport ne VIP pass. Emitwalo 5 ordinary ticket n'okuyingira. Ate akala ogula essimu obese duka tablets, MacBooks, smartwatch jangu Andrew Gadget Store kwe Ivory Plaza shop G19 0702 37 12 93 bapikinganye essimu na wobo mpola. Tudde program ya fendo woza kati. Tuli mukuba tukubirani tumita kutte. Tetumaze tuzaako top 10 tetunaji top 10 Sunday Nation. Top 10 obadde ina watch. Simu abagikoze ndabaddewo.
top 10 gundi aliwa mama gundi yagambye ajja tuta kadi zaffe and bad black ajja tumukubireko yali ache mukubireko kamukubireko mubuze bwali bad black kuba abantu baffe saga tubaleke tayo bad black ya kamukubireko tumubuze yes myange vugira answer for a good day ayo kulaga ene nyamula aweri mu speak ni mami vugira wansi bulala takwata katukubire ku Seimo official nina shoje nateekayo wano Jeremanda yali enzise KASUKU live eringeri gye naajo ateekayo ku Lwokutaano ekiro don't say it bantu 16 yakwegezaamu MC Fish oba namukola ki Seimo tabanga yakunyigira ebyaddala muntu omunyigirako akantu kati munyigira okutuuka awo kali eri nambe ndala MTN soko jimpi ya MTN yeah ene nine just ayinza okwefuula machuwa amayinza ebintu saagala byogerako terikeyo alabika ali mukusaba naye kale top 10 mwade mukoze eki top 10 twade tukoze eki muganya kuba bulango abazagobwa ku TV ne ku radio dembe yonna abazze bagobwa KASUKU yasooka ogobwa bagoba wumbwa Anko Chumi nkujje mutulo oli KASUKU live ku Sunday Nation ogambo kya Anko Chumi kaga abeera yebase biki olyo kya munnange amawulire wagafunye aga UCC primary school UCC ngayimiriza fulungu obutaddamu kukola ku mpewo akaseera ebbanga etaligere nagafunye naye kati tebyenkwatako kuba badde taweereza kati gakusanzeewa nagalabye wa sefuku nga yagateekayo naye kati badde taweereza kati towulira kusanyu ng'ensi yonna nsanyufu Mukama mulungi tujja kwebaza Mukama kuba ffe twamukwasa Mukama yali mu kukola emirimu gye tayagwebaza Mukama nze nebaza Mukama omukyali ono namukwasa Katonda yaba akola kati kisiba neteno nkibuza Mukama Katonda era kati kanze okwebaza ogamba mutatwalayo okwebaza KASUKU awulidde Chumi agenda kwebaza agamba ani yali amanyi naffe tuli mbikujjuka eno mpola tuli basanyufu okufa obufi naffe tuli mbikujjuka eno essanyu litutta naye ekitala temusanyukanga ne mukoma bukomyawo mubeeko ebintu byemusala musale embizi musale embuzi musanyuka busanyu nemulikomyawo KASUKU agatugulira bbeera yawanewo tunywe tweyagale mumpite muwambe ankuulibwa utamiire katuve ku programu tukwe tukubuze Anko Chumi olinka nkale oyo abadde Anko Chumi Seimo kawalata kapata sofu kwano gwe sifunye gwe mbadde njagala osembyayo kugambye Nalongo Stone Nalongo wente gwenyo sembyayo sinza tabula Nalongo Stone mama gwe ajeke simu tuchagenda maso usake simu abantu anya nto ebagala awo wamma mwebale kuteekawo bantu amwe mwagala I'm very happy
abantu bagadde abantu baabwe sirwakuggwa kati kankubire Nalongo kitoni Nalongo oba naliwandiika ntya bakugambye mugwe king of Sunday Nation Nalo mama tebakubipinga muganda wange tebakubipinga soko okuba akayimba essanyu lingi nnyo olunaku olwaleero engalo endulu ogamba otya Nalongo kitone omulungi wange ow'ente bannanga amawulire gakusanzeewa gakusanze mubajjajja naye muli owulire otya Nalongo sinnabakuwulira bulungi kubanga essaala ekyayina ebirulako bingi tebitaba kutuukirira byonna ki ekibulako ate tekyogereka naye nsajja kukiraba naye nga essanyu waliwulira okufa obufi liwulira mu bigere ne mu mutwe naye gwe njagala sente za tiketi oyagala kugenda bweru yakugamba tiketi ya $2,000,000 nkwagaza $5,000 ne Megatron 5 ne Kasuku wuno waali akuweeyo 5 Kasuku yankyawa nti namuwayiza nali ex-we Nalongo ex-wo akugambye nti Nalongo ex-wo anti akyogedde bulungi nti yampayiriza ate ekyo anti Kasuku agira byasirika ate nga mwagala nnyo kalali nemuwayirizayo ekirala nti yansaalamu naye nga nambi Nalongo mwebale okukuma byoto essaala Katonda aziwulidde emirembe bwe gisukka obulungi osalawo ekigambo naye ebyoto bikyabulamu tulina kye tusaba ekirala wangi okyalina ekibulako tweyanziza Nalongo Sofu kadda nkulirawo kane katusembyeyo Sofu kwasinza bumwerabira omwana oyo yes tudda kukola top 10 awo nze ndi mukuba masimu kyanjesa ku program soko ove Kaleerwe Sofu kogamba otya Likalere nyambuka okukevi. Nanti soko owulira oli kumpayo oli ku Sunday Nation ku Shalom ne Kasuku. Twagala kubuuza amawulire wagafunye aga UCC. Mwana gwe wana SHALOM. Sanyu lingi nnyo olunaku olwaleero engalo endulu abange Katonda ali omu bwakyasinga omutuuseewo banange mutegeka akacere n'akamonde ebbali n'akamonde yali atumanyira owulira otya muli Sefuko mpulira essanyu kale ate oba sikiraba yamala kiraba bannange era Shalom kanzija oliwa ndi ku Kevina wali ewaffe wookolera wenkolera wennyini mpedda kika 10 wallahi bwe ziyitamu nkuba akasaale mu kabiri naye nga amawulire gakoze bulungi nnyo obutagambika gakoze bulungi nnyo era UCC bajongeze budget era kyekola okuba babadde leeti tebaliraba bulijjo balinda ki bulijjo balinda ki obuzibu nabo balya nnyo enguzi basigama kati beefula mbu bakalaba olwokuba twayogeddeko wano bavuma Shalom nebavuma oli mukwano gwo nebavuma Kasuku nebavuma ani odota ku Kasuku n'ovuma oyo Kasuku oyo omuvuma n'omwevumira kale katukulinde weetuli twatukubuuzaako mbwowulira otya bannange ndeka n'okundeka tovaako mpulira bulungi bannange oba olimba weetuli omuntu bamuwummuza ndi ku Kevina jangu bamuwummuza ebintu gwe jantu olukwe jangu Kevina Shalom n'atugamba Megatron yabba omugaggawa kale katukulinde bamuwummuza tukulinze bamuwummuza iye kanditeekeko akulamu mulaba na Megatron omugagga waffe enjogera naye wano naye katumukubire nga tuvudde ku show naye asooka atuweyo kasente ani mbadde mmunyonnyolamu nti ogambye baamubba ne Black Sugar atukwata simu eno programu ekwetaaga buno obudde beko kyogera kiri eyo kyebase bane abantu bali mutula batwagadde abantu beeyongedde otwagala Sunday Nation Black Sugar kwata simu
Chikwata simu. So ebifaananyi bya Museveni batadde ebyagundi ebyombaga yikola story isembayo. Ate tukyayongerako story ki top 10 yokka gyoba oteekayo nayo yeeriwa tugende abazze bagobwa ku mpewo gattagattaawo kampandiike wano abamu ku bazze bagobwa ku mpewo ku nnamba emu fulungu nteekawo toka ntooko namwe babalivula kasuku afe good si atugoba UCC radio yaggalawo bugazi radio yaggalawo ani omulala awo nga zaagobwa top 10 yekutusibwako Shalom Hereso Services doli abasajja baneka Shams crew mu yekalata wangala mu first round dashikana bakata Cobra 7 plus ani go bagoba ona bureza amawulire gwe bagobona nani awuli amakatakora ku radio fo bamugoba amawulire bamugoba ku CBS Julius ani go bagoba ku radio Case onan case nata abantu bamumanyi ani ono Hank Case bamugobye ku Baba TV yanchaza bamuta Hank Case full figure ya mugobya navumya fulungu ku program ye yeka mukubire kwa Hank Case awulira atya nga wokola top 10 Hank Case nata mumanyi muvubuka akola ku Baba TV program ebitala ne yanchaza ne mvuma full figure ne bamugoba ate nimbe yanchaza full figure atya tisakulu nika mukubire ko mugamba awulira atya kati bonna bali unemployed buza chat Hank Case ogamba otya Jendi tato ogamba otya Shalom oli ku KASUKU live ku Sunday Nation ne KASUKU ne Shalom ne Frank Antambi Esebo munanga amawulire gakusanze wage ekibalwa kya UCC amawulire gansanze ndi wange ntudde wanywedde ko kunywa akokunywa mbadde sinnafuna naye ngako owulira otya nga omuntu oyagobya naye bamugobye ate nga ye UCC yamugobye ekyo kye bayita amaanyi g'abantu bad black awuna akuba muli essanyu lingi nnyo lyolina nkugambye omanyi mu ggwanga muno bw'ofuna obwenkanya oyinza butaba musanyufu oli musanyufu Hank Case omwana yagamba nti no one is above the law yes naye nga bambi webale kusaba omukazi yawe munikaye kebeere wiiki emu ne tufe tuwulire essanyu naye bikusanze wa Shalom byansanze ndine ndyeyo mu kyalo muluku okwogera nga oli musajja mukakamu naye leero endekana gy'olekanya olabika munene n'essanyu ku mutima ennyumba ya sitaani yakutte omuliro kale taata kankwerekereze kankubire bad black bannange katisera bantu bawandika mu comment bagalani oli ku WhatsApp gwe ngenda kujja ku programu eno naye ngenda kujja ku programu eno programu abantu amanya gaagano bagaleese ani Mama Jonah, how are you? Soko ove kuyo onywe edanti mune tuli live KASUKU live ndine KASUKU ne Frank Antambi era nga tuli mukubuuza amawulire ga UCC ekibaliwa wakirabye naye lwakyo nteekeeyo gakusanze wa Mama Jonah omugole tubbi lwakyo nteekamu eyo emboozi namere for women MTU naye ng'owulira otya muli Shalom wangi ngandi mugole ogenda kunteeka mu lutalo akankuleko omugole kankwerekeze ne ka story hape oli hape ndi hape nzija naye nga munange mulina okujja okulya ekimere ku lw'omukaaga mukolo gyengedde kalonchi bwe kali awo ndeeta kaadi tuli wano ku Kevin twamanyo gabanya ku mpewo mpitirawo kati ntula kumpi ndiwekira nkale kira kumpi nnyo kale tukulinze kale kankule Dr. Chironde gwensembyayo wali wamusabye nze nkolera abantu Shalom Independent Forum Dr. Chironde when people ask I deliver you give I deliver The number you have called here
nga teriike ya kironde bannange waliwo endala tula n'ennamba nnyingi Simon wuno akubye Uncle Simon oli ku Sunday Nation live Kasuku ne Shalom Ntambi ne Shalom Ntambi Kasuku Shalom ne Frank Ntambi fa bali kati nga tuli mu kubuuza ekipapula kya UCC wakirabye era ndi munakuwavu nnyo olw'ensonga nti waliwo munnayuganda agenda okubuwa ekyokulya oli munaku etya nakibenkaba omanyi sayakwaba bonaabona olina Simon wakabi era ndi wano nakagezaako okwesindikiza okufuna ekyokulya ekifo ekyo kyampisiza bubi ekyokugoba omuntu agoba mwana wa munaalyewa okimanyi yadde agolodde engoye za Mande wabula bannange kati bannange tuyinza muyamba tutya tulina kuserebuleti nga buserebuleti nfe tuli mu ssanyu musanyuse nfe tusanyuse nnyo okufa obufi nze kati kangezeeko baawukanako nnyo ekyako era okivumirira era nkivumirira kati nze nagenderamu ebintu Simon munakuwavu nnyo ayina ennaku kiri bambi kati agenda kukola mulimu kyokka agenda kuddayo mu nnuwa atuvume akola kusuula motors era naawe ajja kuvumadde oli mu nnaku kino tekimponya tekikuwonya onasanyuka tulina woowonera kali naye wakati wekiba tekimponya era ennaku zaanaawummulamuko tunampuma nga balina bwatuziriza era kale okudda ajja kudda naye waataddira wonna nga tuwummuddemu kati naaba tuwummuddemu mazima naye nayasobola okufunayo at gmail.com n'atandika YouTube gy'omusindise at gmail.com afune obutya obuwoomu atandika okukenya media awo ate bakwanobe pozi kati gwe twagala okusaasiramu yaddaala esenkuku ge bambi senkunyuge lwaki ebijjo tamusaasira nga bakola ebitajjansa ensi eno ekusuula ku muntu n'ayonoona obulamu bwo bw'otobedde ebbanga lyonna wakati musajja abadde mu fyuca ye mazima omwana agikkakkanyizza naye nawuliddeko lwakulu bateesa bateeka ku mukaaga gwakiro nga musumba amaze okubuulira enjiri tukira waliwo babizibu musajja takyakoma waka baloga n'okyamulimu musumba amalubalugo bazzaamu esituudiyo n'abamalemu tebagenda ngakola night TV naye bannange Simon katukwerekereze okawulidde ako muzima meba essuubi anyambuya kutunya kuwira uluwiright tali mu kufumba omukeberako naye namba ya Louis light Louis asi yeye bangambye ne puzzle muntu we one namba ya Louis light kankwire Frank Ntambi alimpe ku WhatsApp Louis light Frank Ntambi naine namba ya Jim atubuzo saving a number man webuzo nina kankubire Frank Ntambi Uncle Franka wangi soko mpeze ku namba ya Louis light ku WhatsApp mukubireko mugamba awulira mubuza awulira atya tuli ku Happiness Command Center muri mu sanyu tuli mu sanyu fest eno n'ababoda batandise okutema amatabi ntambiwona ebikujjoka bigenda mu maaso bagala kumpe namba abantu bawandiika ali amanya oli ku WhatsApp toliyo kasuko kakkanya program eno iyo njikuddizaawo
Teka wao abantu bagala nkubirani. Wamanga ko ya Luwilight teka usibiraba. Bagalani. Lunabe. Shema tofwa maze abajjo muntu we. Tajja kola justice. Bajja atali mukola kati. Ali mukola. He's on the job, on the job, on the job. Ntambi ampe namba ya Luwilight. Omukubireko. Mukubireko. Tambi ngata wereza namba. Ata ina data. Tambi awereza namba banna. Ta ina data mulwadde. Friends of Shalom, abi mwenda ndomba ku Kevin emeza millioni emu bande mujje tunyumirwe. Buli YouTube inago chaza inatuwerekeddeko. Akulidde abayimbi David Lutalo. Yakulidde abayimbi. Wali. Yaga Shalom tuli nokinze David Lutalo wali. King Michael wali. Kasuku wali. Biswanka nkyaganya omukkiriza nkubira nega erida. Ne David Platinums. Tambi kata mpereza namba. Ogabi ani agenda obeerawo. David Platinums. David Platinums. Banaye ntambi tawereza namba nkule Luwilight. Ye najimpadde. Ngaye computer mmere nga sinnagifuna. 07 basi nga okola top 10 yawo. Top 10 tunagikola 8675. Kale nkubira Luwilight kati. Right? Talimu cooking with Louie, cooking with Louie, cooking with Louie, cooking with Louie. Luwilight, how are you doing? Beautiful. I'm well, how are you? Oli ku KASUKU live ku Sunday address ku Shalom amunye Frank Ntambi. Muntadde mukatego kikano. Abantu edda kusaba tukubidde kusimu ekipapula kya UCC wakirabye. Omukazi mugenda mutamu omuntu. Amawulire gakusanze wa Luwilight. Yansanze wange nga neebase. Banne wasose bikkiriza. Era sinababikiriza alabika katemba. Enzo banga gonga tuli musumba yakikoze. Musumba izo kuba agala tufunako wini tuseke tukole bonna bonna malaji tuleka tuddeko. Kale tugambe katemba naye muli owulira otya? Simanyi. Louie nawe osekera ajja kuvuma ne wotaseke mukama akebera mutima. Nze kyenjagala omubuuza agenda kudda kuba yagamba. Eno tetuli teri sente ziri ku TV yokka. Agenda kugula YouTube. Atalina wadde agenda kuddawo. Ku TikTok live munnu alyoka atuwa ebyaffe. Agenda kutuvuma. Tumwaniriza mu section yaffe. Ey'akantu. Ajja yeetege tumuwe ebibye. Naye ofunye ku nkoko nya kyoguzeeko ekiraga essanywawo. Alaali ndi ku sweet, ama sweet tooth. Oli ku sweet. Kale katukuka story bulungi. Amina. Kale oyo abadde Luwilight. Cooking with the Louie. Cooking with the Louie. Top 10. Top 10 ngezezaako gigatta wano sigiina. Katusomeeyo gyokoze. Sina jennina. Ma Afipowers sina namba ono yakajabuza Zubeda. Takedde ku programu fe tukotaika sawa 5. Twatandika saa 5. Kadi zizino musanvu. Bananga adija kigozi. Shalom semo. Yes. Abantu basaba abantu bangamba Shalom. Nzo omuntu kuba kugira ogwensaba. Gwenkubira ajja kigozi mulina wano. Dija nasaka adija kigozi. Nasaka olinya ki? Kigozi. Wono. Atimanyi kuandika Luganda kana naliwandika Bobi. Hanze Kasuku kakolere. Odemo complaining ambo sako. Nze manyi kyendi kuwa. Bamanyi kyolimpa. Nange bolijja guzanga abantu te. Bagadde Shalom 256. Sijja jaguza. Dija assalamu alaikum. Dija. Assalamu alaikum. Oli ku KASUKU live ku Sunday Nation Shalom Frank Ntambi ne KASUKU. Hello? Olyo kya Dija. Ekipapula kya UCC wakirabye. Ekipapula wakirabye Dija. Munange kyamawulire gakusanzeewa.
Wanji gakusanze waka wawulidde otya muli wagala kola kapata fe twatandise dda ku Kevin antumizza flavor zange wano banne janu celebrating kale bye ndakisoboka kale neribanja kumutwe katujigidde yes tweyagaleko kala tuvumire ku TikTok nga CTV kale katwegweko dija kansembyeyo muzayika gatto waliyo omukyala amuyita Evelyn ali UK aweereza sente ekwali atulaba tebanaweereza sente lindako bampemba tubagala ebizo byantuuka kuba ndi mulwadde bayira nina ettalo bantega ettalo mundaba emimwala kuba kamera ennungiyiza bane bampe ku sente bya serious ndi mulwadde bakutega ettalo bantega ettalo nagwa mu ttalo nfiriddwa enkoko ettalo lizze nana Shalom Nation mbagala nnyo ambe bana badde bankubirako banchekingako bakambulaba abana Shalom 256 mbagala nnyo majega ngaago gakutaka bana bakabyabo kagatto omusiraamu latakwata simu ku sande kagatto naye mulwadde bambi kabukulu asomba njukira akuze girabika okubeera ejondi zimusanze kagatto bambi cooking with the Louie kagatani namba meka sema chimba kamukubire kwene endala tuno uli ekigambo kye mali gamusanzeewa ali atya cooking with the Louie cooking with the Louie cooking with the Louie nikanyingidde mutabanga omukazi andoze kuba kojaga tafudde sinona nga tazikwata afiirawo nga temumanyi kale tukole top 10 teri top 10 tukimala abantu bebazze bagoba bawandiise tekambasome nakulabye Kasuku wandisa abantu bebazze bagoba kale top 10 yonnaku olwaleero kutusibwako Shalom Health Services eddwaliro ly'abasajja lisangibwawo Kisasku the Village Mall Health Services abagala breast farming amabeere ogongerako ogakendeeza size abagala empeke ezeerusa n'empisa ezeerusa tuzinda bane mujje atajagala okwongera ku size nammwe mujje atawangala mu size mujje 0705 271973 mu namba 7 bebazaako ba ku radio Evelyn Mike bamugoba ku Dembe FM bamugoba ku Spark TV kwali ate wandika gundi wandika momo bamugoba momo ani yamugoba ngana numbers ku gundi ku live wire she didn't have numbers bamugoba momo no enegende ewera nekato lwa omugenzi bamugoba bamugoba ku kyabasa bamugoba akalulu yagenda yeka patuliko mujuko bagobya abantu musirise kayibanda patuliko mujuko alani kuluzi patuliko mujuko alani kuluzi ani mnagoyogeddawo Kasuku adija wanji dija wanji era oli kumpewo abazze bagobwa kumpewo bonus kayibanda bamugoba ku CBS nga tebikyanyuma nebbire kasodde bamugoba abire kasodde yavayo yekka kayibanda bamugoba it was no longer funny wanji dija wanji me as a concerned citizen yagala okulaba ku medical form from Shalom. Medical form? Yeah. Medical form zitya? Yagala okulaba ku medical form eziraga ddala Shalom ogwongoba okukola bulungi. Asaanidde okukola ku TV. N'ekyokulala. Eno message ngitwala direct ewa President Museveni. Kati fenna bakozesa oyo yali kyomwasi wa President. Twagala okubeera abakakafu
ddala omuntu wa president omutwe gukola bulungi yeetaaga yakutabika ali ku condition nyingi okusinziira ku bigenda maaso ku ntimbagano okusinziira engeri gyatakingamu abantu bw'aba ali distresi bamufuze bahaslas bamutuze wansi bamurehabilitatinge. So twagala mental health report ye twagala medical report oyo omukyala nze njati nze nsaba bino ebyamawulire empapula zimukkiriza okukola ku mpewo nange byensaba kale webale gatta ddoboozi lyo toputenyi nga tumaliriza abazze bagobwa ku mpewo bonus kayibanda onyagobwa ku CBS nga takyasesa kayibanda omwana weefumbe bagagenda befumbira eri ne bagoba omulala gobagoba ku mpewo alani kuluzi bamugoba nga aganye emwanyi babawanga ndokwa ku BBS kyekyamugobya bamugoba ngamugamba genda oganye okukwata emwanyi patulika mujuko yagwa mu kalulu naga akanzireyo nkole namuga tekijja soboka yaddayo n'akola yavaayo yekka bigana katolu bwama nga tannafa katolu bwa naye yavaayo yekka ku CBS yali akala okuddayo yaengage nga tubanye bigana namba munana we bagoba ku mpewo momo 19 bamugoba ku live wire nga namba azanya ku TikTok ne Facebook tezimachi nga namba za program nga program isireberegwa namba musanvu Evelyn Mike bamugoba namba mukaga Roy amugoba ku Galaxy nga amugamba you're no longer funny, you can't make it, you'll never make it, you're supposed to be a wife material, not a radio presenter. Namba 5 Hanky Case akola ku Baba TV ekyamugobya yakyaza Shalom n'avuma full figure ne bamugoba ku Baba TV. Namba 4 bali luno bamugoba ku CBS nga akadiye mbaka numuwa obuyambi. Namba 3 Struck Baby bamugoba ku WBS ne ku HTV ey'omugezigezi Deus Semakula bamugobayo. Namba 2 basajja mivule bamugoba kabozi ku 2 bamugamba genda wumbwa kali okadiye alese embwa za dente ne bamugoba. Namba emu nga latest mugobe suspended atenga bitandika butandisi full figure nakangubi namutebi simanyi nakangubi namutebi ekf fulungu ekk full figure gwe bakagoba. Yes tukoledde abantu dayo ku YouTube mubeere bulungi mweraba sibula abantu bagadde program